Ku ssaawa nga mukaaga ez'omutuntu Nathan Nandalamafabi yasimbudde mu disitulikiti y'e Moroto okwolekera Kotido. Oluvannyuma lw'akatemerero yaludde eddaaki n'ayingira disitulikiti y'e Kotido. Eno yatuukidde mu ggombolola y'e Nakapenumoru wano nga we yasanze abataka ababadde bamulindiridde era ne bamwaniriza. Ono baasoose kumukolako mikolo egimwaniriza mu kitundu kino, omwabadde n'okumuwa akatebe akayitibwa Martha Rokone, ne bamusumikira n'olugoye olumanyiddwa nga Nyesuka era ne bamutikkira ne seppeewu eyitibwa Nyapukooti. Bino nga buwedde yeeyongeddeyo kyokka nga buli bw'atuuka ewantu ewali ku bantu abangi ng'ayimirira ng'asooka okwogerako nabo. Wano abantu baatubuulidde ebimu ku bibasoomooza mu kitundu kyabwe. Make for us stores, build for more barrels, give us more exchange services, drugs, especially for us, since it's a pastoralist, give us more drugs for animals. The mind of these people who are literate completely, who have not reached to school. Insecurity is really affecting us. Like we had peace in 2009, a peace which started in 2009. Then in 2019, insecurity again occurred, where most of the people lost their animal. Mu ttawuni y'e Kotido enkulu, Nandalamafabi yeeyaniriziddwa abantu bano ababadde beesibye ebisenso ebikoleddwa mu ndagala n'amakola g'emiti nga bazina ku mudigido ogw'eŋŋoma ya Kadodi. Wano Nandalamafabi yalayidde okubakolera ku nguudo ezibatawanya mu kitundu kino. We come with an idea to tarmac our roads in Uganda. From Soroti to here from Moroto to here is a nightmare. The current government uses $3 million to do 1 kilometer. The stones are from Uganda. The sand is from Uganda. The water is from Uganda. So we want to tell you that we are going to tarmac our roads, even the village roads will be tarmac because we have money. Ng'amaze okwogerako nabo, Nandalamafabi yatandise ku lugendo lwe olwabadde lumutwala e Kabong, kyokka ng'amakubo amabi ge gasinze okumusumbuwa. Amakubo gano tegaakomye kutubiza mmotoka za Nandalamafabi zokka, kyokka n'ez'abatambuze abalala nazo zaatubidde. Oluvannyuma lw'okuyita mu makubo gano agatabadde malungi n'akatono, Nathan Nandalamafabi ekibuga Kabong akiyingidde wakati mu kusika omuggwa n'ab'ebyokwerinda basanze bamukiise ebimotoka nga tebamuganya kuyingira mu kabuga kano ak'e Kabong. Kino kimuwaliriza okuva mu mmotoka n'asalawo okutambuza ebigere era emmotoka ze ne zisalinkiriza mu kisikosiko okusobola okuyita ab'ebyokwerinda wabadde bazibye. Abeeno abasuubiza okubajja mu bwavu obubayonka obutaaba bw'anaaba atuuse mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. If you want money, vote and also to have money in your what? Because we bring jobs. We bring change you need. In this election, we don't come with any hatred. We hate nobody. We want Sakamzee M7 for the 40 years he has been around. For whatever he has done, we thank him. What he has failed to do in 40 years, he can't do it in 5 years. Oluvannyuma lw'okuyega abantu beeno, Nathan Nandalamafabi olunaku olw'enkya obwanga agenda kuboolekeza disitulikiti y'e Serere okwongera okumatiza abantu beeyo nti yagwanidde okukulembera Uganda mu kisanja kino ekigenda okuddako omwaka ogujja. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV, Kabong.